ndowooza obuzibu bwe tulina mu ggwanga erya Uganda tuzannya nnyo oba twagala nnyo omuzannyo oba ebyamasanyu bannayuganda kyaka tebaagala nnyo stress. Tuli mu kaseera ka bbomu zitulika, tuli ku bunkenke, tuli mu kutya ffenna, naye bannayuganda bo bakyali mu muzannyo. Nkuleetedde amawulire ga mirundi ebiri agasooka kansooke ganena gali Lydia Jasmine n'engeri bannayuganda gye bayingizza Rema Namakula mu bintu bya bbomu bineeno. Mukimanyi nnyo mu bbomu zaayabise leero zibadde awo mu ssaawa nga 4 ne between ssaawa 4 ne ssaawa 5 ez'olunaku olwaleero bbomu ne zibaluka nera owedda mugezaako nga wensobola keeping on nga nkuwa updates ku ki ekigenda mu maaso. Naye mu kubeera nga zibaluka tukimanyi bulungi nnyo olunaku olweggulo Rema Namakula lwe yatadde akayimba ke bayita akafecce nera nga katandikiddewo okubeera nga katambula nera nga katrendinga kati bbomu mu kubaluka nera abantu balina engeri gye babiyingizaamu Rema n'ogamba kati ate Rema abiyingiriramuwa. Wedda ndaba ziposti ezimu nsubira nammwe muzirabye naddala ku Facebook ng'abantu bapostinga bagamba kati Rema awulira obusungu bbomu zimuyingiridde. Naye tomanyi Rema ye muntu apostinga kyo twakimuwa. Rema Namakula kabeere wano ku SMX Media sikyogera lwakuba mbu ki oba ki. Naye Rema Namakula ye muntu apostinga ekintu ku social media platforms n'agiwamba okumala olunaku lulambo babbi kazibeere wiiki as long as Rema Namakula ayagadde. Wamba social media zonna nga muyimbi ki ne wa postinga tebibali abaana tebasobola kubeera nga babyogerako nga Rema Namakula akyalinawo posti oba ekintu kyali mu kubeera nga alwaninga. Olunaku olweggulo Rema Namakula okuta ebifaananyi ng'ali ebya baby bump ye ndowooza gye bayita baby bump oba yali baby bump y'omu kubanga alina olubuto mu kubeera nga ata yes we yateredde n'oluyimba olumanyikiddwa nga akafecce story n'agikoze olunaku olweggulo naye nga ku speed oluyimba lunene gye lwatambuliddeko oluvannyuma lw'okuteerako ka video omwalabikidde bye ebifaananyi byonna muwedde ebisatulating ku social media platforms ez'enjawulo mwalabikidde ebifaananyi bya Dr. Amuza Sebunya Rema Namakula wamu ne baby waabwe Amalu Musuuza nga balimu eyo ebifaananyi kwegambe bakozeseza nga video oluvannyuma lw'okubeera nti ne ayagala kusooka kuta official audio y'olwo oluyimba tetumanyi video oba eri ku kyoba nayo yagikoze ng'egenda kubeera ng'ejja soon tetumanyi. So Rema Namakula atandise okubeera nga trendinga ku social media platforms ez'enjawulo ebifaananyi bitandika okubeera nga bisatulatinga akayimba we nakomye olunaku olweggulo nga katrendingira ku number 16 naye nga yabadde yakamala okubeera nga akata nagenza okuddamu okucheckinga nga ku trendinga number 3 kyokka nga yabadde yakakata kati ate leero akayimba katrendinga number 1 kati kagenza okubeera nga katrendinga number 1 ate kijjukira wani ensaga za bbomu wezijjidde kati bannayuganda ne batandika okubeera nga bajereegerera oba nga bagereesa oba nga basaagiriza mu ngeri y'olusaago Rema Namakula akayimba ke trendinga number 1 kyokka ate labayo bbomu wezizze ne zidivertinga abantu bonna okubajja obongo okubujja ku Rema Namakula okubuza attention okugiteeka ku zibbomu ezibaluse kati nengamba Rema Namakula ayingirira wamu zibbomu eyo nga tuvuddeyo katusooke tukiralinge na kino wamu ekya Lydia Jasmine. Abangi mwalabye ebifaananyi bya Lydia Jasmine oba Lydia Jasmine gyevuddeko yakola post n'ateekayo ekifaananyi kya baby omuto. Baby teyamulaga face wabula yateekayo obugalo bwa baby ekiraga munera waliwo omwana yali yakabeera nga azaalibwa. Naye naawo okujjako nkale engeri abantu gye baagala ba celebrity ab'enjawulo kiringa naffe mba blog omuntu ayinza okubeera nga following waneno SMX Media nga ye waneno ku YouTube ye yeka gwa followinga kati nga tegenda mmanya ku byaba blog abalala so ne wekitowe kiri ne mu bayimbi osangayo oli omuntu nga followinga omuyimbi ye n'agamba followinga Shiba ng'ebisigadde ku bayimbi abasigadde tebasobola kubeera nga babimanya so ng'omuntu kimwanguyira okumulimba mbu oba ono omuyimbi yakoze bw'ati olw'ensonga tamufollowinga tamanyi nnyo updates zimuliko. Naye nga Lydia Jasmine si yazadde omwana muganda wa Lydia Jasmine oba muto wa Lydia Jasmine ye yazadde omwana si nti Lydia Jasmine okubeera mbu yapostinze yazadde omwana naye bulijjo afollowinga Lydia Jasmine mukimanyi bulungi nnyo mu n'ebifaananyi yabiteekayo nga bali ku baby shower mami waabwe kwegamba ono sister wa Lydia Jasmine yazadde omwana so si Lydia Jasmine okubeera nti naye yazadde omwana ng'abantu abamu babadde batandise okubeera nga batuwanvuya ate mune abafaani bapeka Lydia Jasmine omwana ate bannange Lydia Jasmine ono baby alabika Lydia nedda siwe kiri ku bantu afollowinga Lydia Jasmine mumanyi bulungi nnyo mbu bulijjo tali lubuto so okujjako nga surprise nga bulijjo ebifaananyi abikola edit video azikola edit ng'ayagala tuwa surprise nga Juliana Kanyomozi
bwe yakikola naye yebambi abaddenga on nenga osobola omulambu tali lubuto so ekyo si kituufu wabula sister wa Lydia Jasmine yakwasaganyiza ekintu okubeera nti yazadde omwana nenga yazadde baby boy nenga yasimulukuse bulungi kyova olaba gwe yasubscribing ano ku SMX Media gwe kikwangwira olw'ensonga nze ngenda abo bonna nemba ku following oba ne keeping up to date nabo gwane ku SMX Media nze ngenda okujja okubulira information nga buli kimu okikwasaganya oba nga buli kimu kigentinga smooth nga kiri bulungi bwerere eyo nga tuvuddeyo sinza kuvaawo waneno nga sibawadde updates ku bomo ez'abaluse nagenza okukola story yasembyeyo nga nkugamba mbu kiteeberezebwamu ne munnansana walabiseeyo bomu endala naye yes lwabaddeyo bomu endala nera nga bagiteguludde naye ng'ekisinga okubeera ekikulu nekibatwasize nansana side ze Katooke nti omulala mbu ateeberezebwa okubeera nga owookusatu abadde agenda okubeera nga abalusa bomu mukimanyi bunnyo mu bomu ziyabise naye nga bane babadde ba suicide kwegamba suicide kyekintu nti nabo bagenza okubeera nga bayabya bomu zineeno nga bakimanyi mu nabo tebagenda simatuka kwegamba beetulisizaako bomu yes kyekigambo ekirungi beetulisizaako bomu bo bennyini be babadde bazambadde bomu najjo wali abantu ne yeetulisa nammwe n'agenda nammwe oba n'agendako n'abantu abamu ebigenderera byabwe tebinabeera nga bimanyika naye kibadde nansana inti waliwo omulala gwe bafunye gwe yabadde ateberezebwa okubeera nga agenda naye kwetulisizaako bomu oluvannyuma lw'okumulaba mu bijaketi owedda baleno yambadde ebijaketi ate nga bomu ze balina siizo ezineno munyaza za oba ezikoleddwa mu byokulwanyisa wabula zineno njingirire bakozesa mbu neya misumaali ne bagattamu bino ne bagattamu waya bino ne bagattamu ne chemicals then bisobola okubeera nga bibaluka so ezo ze zibomu owedda zibakozesa okubeera nga babwatulaawo mu kibuga Kampala naye nga eyasose abalukiddeawo nga ku Central Police Station endala ne balukira eri nga ku Parliamentary Avenue kati omulala mbu okusinziira ku mwogerezi wa poliisi agamba muni awaliwo omuvubuka gwe basuspectinze ng'ayambadde ebijaketi nera nga abasigadde ababi tulisizaako bomu yabadde kijukire bali eri n'ababi batulisiza ku Parliamentary Avenue babadde bambadde ebijaketi bo babadde na ku boda so no bamugize ne bamugoba bo bamukubye essasi mu side zeeyo ebwayise ne bamunafuya terimuse mu kubeera nga bamubuuza ebibuuzo kwe kubalagirira ndowooza side zeeyo Katooke mu nansana then ne batuuka mu nnyumba ye mwe basanze ebintu ebikozesebwa mu kubeera nga bakwasaganya ezo zibomu owedda zibali mu kubeera nga batulisa so fakati n'ensi yakubeera mu bwerinde nti omuntu kati so artist kyetutegeddeko tiwolaba omuntu nga alina ebijaketi bintu ntuwe biti artist beera distance emalako bulijjo temwagala social distance kwambala mask simanya meters 2 kati beera meters gwe zoosuubira mbu zikumala okuwonya obulamu bwo ku muntu naddala gw'oteesiga mwewale nnyo okubeera mu bufundafunda kwegamba oba owantu owatonotono kubanga embeera wetuli kati kubanga ezo bomu sofa ziringa incident za mirundi ng'etaano mbu ne mu bus n'oli naye yeewatulisizaako bwe bwatuusa so that means abantu gye bali eyo bangi bo nga bali willing okuvaawo ne bannayuganda abawerako nabo nga beetulisizaako bomu kubanga oli yasooka yakikola kati nabano bali basatu leero abeetulisiza abadde basatu omweno bali ababiri babadde ku boda bonna nga balina zibbomu nabo ne beetulisa so kwegamba olina okubeera mu bwerinde obw'ekika ekyowaggulu naye katusabe busabi bambi buli kimu kisobole okubeera nga kikkakkana Mukama Katonda atuteekeko ekisa kye ngenda kusaba subscribing nga ku SMX Media obeera yagadde story yaffe gye tukoze ate nga nkujukiza muni yaffe waneeno tusobola okubeera nga tukulangira business yo oba services zo providing eri abantu as long as chokola kiri legit wanu ku SMX Media tujja sobola okulanga kibeera nga kirimu ensonga z'obufere bw'ate towekakasa kikyogira wanu ku SMX Media tetufaayo nnyo ku ssente wabula tetujja kulangira olw'ensonga twagala kuguza abantu ba SMX Media subscribers kintu na kiri substandard nsuubirawo ntegedde bulungi naye gwayagala okulanga naffe oli welcome osobola okubako enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen ate nakubeera nga osubscribing nga kamusaba mbi subscribing nga ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino SMX sign out.